backstage yabadde ajjawo ati Salorian simanyi kikyamugisiza gy'abadde ali bamusenga abasika ne bawuuzumya eri wuli bamutwala omanyi mu potokomoka nnyo omugambo genda yitawo wano genda obutandika akasiteegi eri yandaba sikuli ziyitako ebifaananyi bya Sanyuka TV zo kiri ne bw'olaba ndi okwetegereza wendabya ekifaananyi ekiyitayo nze wengoma osegedde ngende ku papopate si bwe kiri aya kati kati kigeza ne kiyita emabega bwekayo kati tuyinde ebyaddala DJ Wyatt. Alien Skin nkwegayiridde toggula olutalo lwonna ku Media House era nkusaba obutakkaanya bwo ne Media House Sanyuka TV bukomye wabula oli wa ddembe okulwanagana ne bassekinnoomu wadde nga bakola ku Sanyuka TV. Teriiyo muntu mu Uganda asobola kulwana ne Media House n'agiwangula. Era mu history ya Uganda teriiyo muntu yenna eyali awangudde Media House. Njagala nkutegeeze ne bwe kabaka radio nga kali mu kyalo eyo ne bwe kabaka TV nga kali mu kyalo eyo toyombanga nako kubanga gwe oli entertainer eyeetaaga Media Houses ezo okukukuŋŋaanyiza abantu bakuŋŋaanire mu kifo ogenda okubakubira omuziki. Ate njagala nkutegeeze osobola okusanga ka Media House gwe kolowooza nti katono nga kalina ba allies abakozi ku Media Houses endala bonna ne bakusimbira ekkuuli. For example, Sanyuka TV, Alien Skin, bw'obeera ng'olina obutakkaanya ne Sanyuka TV nga yo fuba olabe nga buggwawo kubanga tosobola kulwanagana na Sanyuka TV. Bayina TVs 3 eziri under one management. Bayina radio stations eziri under one management. Ate n'ekirala osobola okuyombagana n'okulwanagana ne Sanyuka TV ninga bayina allies ku TVs endala. Kati gwe n'olowooza nti olwana na Sanyuka TV kozi olwana ne TV eziwere 5 oba eziwere 10 kubanga kankuwa ekyokulabirako. Mwami Kafuko oba Anko Kafuko ye programs director ow'oku Sanyuka TV stroke NBS. Njagala nkubuulire alina bakyaliibe abakola ku TVs endala oba ku radios endala. Ayinza okubayisaamu akasimu for example mpadde kyakulabirako nti gundi mumumpisirizeemu noweewuunya ogenda okulaba nga buli TV ekukuba. Buli TV bwe bagitwalako akalangoko teyagala kukazannya. My dear, my friend, nkwegayiridde Alien Skin, kendeezaako ku maanyi g'oteeka mu kulwanagana ne Media House. Wabula Alien Skin olina eddembe lyo era oli wa ddembe era nkuwagira 10 okulwanagana ne ba media personalities abamu naddala abo abakuleeseeko olutalo. Naye olutalo lujje ku kampuni nga Media House ennamba. Olutalo luteeke ku bantu ssekinnoomu abo abakulumbye oba abakulumbagana. Nkwegayiridde ekikolwa kyewakola ng'oli effort potro ekyokusindika obubaka nti toyagala kulaba kifaananyi kyonna oba kigambo kyonna ekiriko Sanyuka TV ku show gye bakuguzeeko okuyimba ya isimanyi Papo Pate. Obubaka obwo bwali bufu era bwali bukyamu kubanga Sanyuka TV yali sponsor wa Papo Pate ate nga aba Papo Pate be bakusasudde. Tosobola kubawa mateeka
n'ogamba nti saagala kulaba kigambo oba TV yasanyuka TV wano ng'ate bakusasudde ng'ogenze kuyimba ng'ogenze kubasanyusa ku lw'okuba kuliko abakozi nga MC Cats gw'olowooza nti akulwanyisa. Nze mbadde nteesa Alien Skin, nze omanyi ndi tiimu Alien Skin 100%, nti lwanagana ne MC Cats, tolwanagana na Media House. Media House gireke ekole emirimu gyayo, wabula lwanagana n'oyo ali mu kulima empindi ku mabega akulwanyisa. Omuwala oba omukyala akola ku Sanyuka TV gwe bayita Sandra Diani yali alinnya ku stage okukola emirimu gye e Fort Portal ku Purple Party. Abantu bo ne bamusika ku stage abakugwa n'amenyeka. Abantu baali badde bagamba nti Alien Skin ye yasindika oba ye yakuba Sandra Diani, naye ng'ate Alien Skin wali oli eri wansi okutte kazindaaloko weetegekera kulinnya ku stage, wabula abaana bo ne basika Sandra Diani ne bamujja ku stage ku lw'okuba ng'akola ku Sanyuka TV. Ekyo nno ekikolwa ekya Sandra Diani okumusika ku stage nkiwagira 100%, kubanga oba olwanagana na muntu gw'olowooza akulwanyisa. So nkwegayiridde ekyo bwe kiba kigenda nti bw'osanga Sandra Diani abadde akuyisaamu eggaali gw'oba olwanagana naye, bw'osinkana MC Cats akuyisaamu eggaali gw'oba olwanagana naye, so si Media House. Ugenda zimba ebisenge obyawule buli omu abe n'ekicenge emiryango gyetunuddemu. Kati awo nizo okuba mpita ayitamu awo nga mpitamu mu lukuuba awo nenkusanga Tahira nenkutwala mu kyange, oba si kyekyo? Oba si kyekyo mukwano? Kyekyo. Kati olaba? Manjagala olunaku lutuuke nkusangeko mu lukuubo neera nziremu nkukube butamanda mu lukuubo paka mu kisenge. Mba njagala nkukubireko amanda mu lukuubo wadde tuba tweyagala, naye mba njagala mu lukuubo awo nziremu nkukuba amanda nkukubireko awo mu lukuubo nkugambe janguuka ewange gende. Kati soko ojindije mukigaali ngambadde sigimanyi olwokengedde mulaabo kati obulaba tuba twawula anti ogindaddemu kati awo tumuzalamu ye omulungi kinema nga tuddamu ku preference anti olaba mwenyamukata mazima bwe tutambulira mu nnomo nga tetuddamu ebiweebito byakwekwana laava ekendeera. Kati mba nina okusanga mu lukuubo nkukuba amanda okkiriza osoleko ewange. Kati wosulako ewange awo olunaku nga lukya ng'ogendako ewo ng'obeereyo ndowoozaako ogamba nja kuddayoko nsuleyoko ewoyo omulenzi. ate aba mulenzi aba omwami Anti awo abazzeemu akukwanye omukyala mazima omukwano ng'olina laavu omukyala anti olaba wadde awo tuba omwami n'omukyala, naye kati mweyo process nga tuzzeemuko okwekuba amanda ebyotusoka ne tubiteeka ebbali ne tuddamu nga abeesanze obwesanzi, nenkusanga mu lukuubo nenkuba amanda nokugamba jangu osuleko ewange nojja bwotyo. Kati bw'obeerako ewange nga olunaku lutanga oddayo ewo kumakya
nga ngugamba gende wammwe mu kisenge ekyo anti wabe kati wabeeranga ewammwe mbazize mbuto okukuba amanda biba tebiriiwo kale nimbiramu kusonyiwe kuyimbire kayimba ky'omukyala ninda kanena bangi mulaba ngezi ate nange ne nkiraba abamu mulowooza kyoba okamanyi nyimba mutulabe kamanyi lwakuba simanyi kayimba omukwano nina kyendya amazima lekange gye soko nyimire mukolansi omukwano nina kyendya amazima lekange gye nafuna emirembe